Mugambe nti ayi Mukama nkwebaza olwaleero kuba olw'ekisa kyo ndi mu nnyumba yo, olw'ekisa kyo ndi mulokole, olw'ekisa kyo nasonyibwa, olw'ekisa kyo onjagala, olw'ekisa kyo onyinako pulaani, ndiko amagenda, ndiko gye ndaga, sisobola kulemwa, sisobola fuuka feeriya. Mu linnya lya Yesu siri wa kufa lwaleero, nkyaliwo, nkyagenda mu maaso, nkyamalako mu linnya erya Yesu. Era ayi Mukama ogenda kunkozesa, ensi eneemanya nti mu mulembe gwange naliwo, nagasa mu linnya erya Yesu. Amiina. Bira Yesu engalo zinoga. Osobola okutuulako kasitooka kasandi mu maaso go tewaliwo ntebe enjereere. Nsanyuse mwena okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala tugende mu kigambo kya Katonda. Mujjukire nti nyina topiki ya sizoni eno. Topiki eno si ndala, eyogera ku mitendera 10 omuntu mwayita okutuuka mu sizoni ye eya restoration. Katonda tulinako plan fenna okutuuza wetuteekeddwa okubeera. Mujjukire nti salvation is all about restoration. Kubanga n'okwonoona, sinning is all about being displaced. Omuntu bwe yanoona baamugoba mu kifo kye, baamugoba mu lusuku Adeni, emitawaana gyonna ne gitandikira awo. Emitawaana ne gitandikira awo. Bwe bakujja woteekeddwa okubeera, kitegeeza nti ne provisions togenda kuzifuna. Omwana ayazaawa bwe yava mu maka ga kitaawe, ffenna ebyaddako ffenna tubimanyi, n'ekyeggulo nga kibula, n'ew'okusula nga wabula. Yafundikira akoze emirimu egisembayo okuba emibi, n'abapakasi ba kitaawe gye batasobola kukola ate gye yakolanga. Kyamutwalira kutuuka Bayibuli gano bwe yeddamu ne yeebuuza ebibuuzo bino, naga naye abaweereza bameka bali mu nnyumba ya kitanga bali emmere ne balimwa, naye nze nfiira wano njala. Waakiri nja kuddayo ewa taata, mugambe taata nasobya, bwe mba nga sisobola kuddamu kukkirizibwa kuyitibwa mwana wo, it is okay, naye nfuula ng'omu ku bapakasi bo, kubanga abapakasi bo bali beta okusinga abapakasi ba Mukama wange gwe nkolera. Abapakasi bo balya ne bakkuta, naye abo ba Mukama wange beegomba nakwegomba kulya ku mmere byambiza, nakyo n'okirya n'akusala omusaala, naga nti ngusaze. Omwana n'ayaayaana adde ewaka bamufula omu ku bapakasi. Lwaki? Kubanga emmere yali efuuse enzibu. Buli lw'otabeera woteekeddwa kubeera, Katonda wakusuubira okubeera, ne provisions tolina gy'ozijja, obugabirizi bufuuka buzibu. Nolwekyo bwe twogera ku restoration, twogera ku kintu ekikuteeka mu kifo kyo Katonda we yategeka obugabirizi bwo ewali ebibyo. Kampulira yaŋŋamba nti amiina. Topiki entwagyesigamya ku kitabo ky'Abalamuzi essula 6. Gwagibiwulidde olwaleero, ndoze ojja kufuna akadde ogyesomere wekka essula yonna, then bino bisobole okwongera okukola sensi gy'oli. By the way, kantwala omukisa guno okubategeeza nti waliyo conference y'abakyala egenda okutandika olunaku olwokuna, gyotateeka kusubwa naddala bw'obanga oli mukyala. Naye ate mu kiseera kye kimu tulina n'okusaba okugenda mu maaso. Kwatandika mu January, kugenda mu maaso. Okusaba kuno twakukazaako lya tekinnaggwa paka nga kiwedde. It is not over until it is over. Yangu okwegattemu togenda kwejjusa. Abantu bangi bafundiddemu ebyamagero byabwe. Abantu bayiza okusaba, bayiza okusiiba, ate bakutte ne ku byabwe. Bawonya endwadde zibadde zabalemerako. Bantu bafunye emirimu, bagobye ne dayimoni abadde yabasimbako akanyaaga, oba yabasibako akanyaaga. Okusaba kuno kutandika buli kawungeezi essaawa emu ne kuggwa ku ssaawa 9 ogw'okumakya. Yangu tusabe Bayibuli yegande musabe ng'obutakoowa. Kampulire bonga nti amiina. Kubanga nakyo tukigasa okusula mu nju yo mizimu gisula gikutigomya, gikkuba eŋŋoma mu mutwe, kyokka weebase. Ebeera eno gye weebaseemu nga yo. Nga nennyini si yo,
ng'oli muli landlord agenda gikonkona waakiri jangu tusule mu maaso ga Katonda abikyuse akuwe eyo. Kama ebazibwe bwaba nga omusomi mulungi ngenda kusaba onsomere soma ky'abalamuzi 6 tuva ku 12. 6:12. Yes. Malayika wa Mukama n'amulabikira n'amugamba nti Mukama ali wamu naawe gwe omusajja ow'amaanyi. Kale va ku 11. Malayika wa Mukama n'ajja n'atuula wansi w'omwera ogwali mu Ofula, kyekyali ekya Yowaasi Omwabiyezeeri, ne mutabani we Gideon yali awuula eŋŋano mu ssogolero agikise Abamidiyaani. Malayika wa Mukama n'amulabikira n'amugamba nti Mukama ali wamu naawe gwe omusajja ow'amaanyi omuzira. Gideon n'amugamba nti ayi Mukama wange, obanga Mukama ali wamu naffe, kale ekitubeesezzaako ebyo byonna kiki? Era ebikolwa bye byonna eby'ekitalo biri ludda wa bajjajjaffe bye baatubuulirako nti Mukama teyatuggya mu Misiri? Naye kaakano Mukama atusudde atugabudde mu mukono gwa Midiyaani. Mukama n'amutunuulira n'ayogera nti genda n'amaanyi go gano olokole Isirayiri mu mukono gwa Midiyaani, si nze nkutumye? N'amugamba nti ayi Mukama wange, Isirayiri ndimulokolera ku ki? Laba, baganda bange be basinga okuba abaavu mu Manase, nange ndi muto mu nnyumba ya kitange. Mukama n'amugamba nti mazima ndibeera wamu naawe era olikuba Abamidiyaani ng'omuntu omu. Kyokoyimirira bw'owulira ebigambo ebyonna bye tusomye awo kyovula nze njagala nnyo Bayibuli. Ate nsaba Katonda nnyambe nsigale nga ndi mwetowaze buli lwe baba bagisoma ne bwe mba nasomawo dda nsigale ng'era nsomawo. Abamu ku mwewunya nnyo mwebuuza Katonda ayogera atya era ayogera ddi? Emu ku ngeri Katonda gy'ayogera ayogerera mu kigambo kye kino ekyaggwa edda okuwandiika. Mwana wange ne baba bakisoma busomi, Katonda ayisaawo eddoboozi lye n'ayogera nga wano asomye kirala, gwe Mukama n'akuwa okubikkulira okwekweseewo. Wano n'akasomawo okumala emyaka 30. Naye kyewuunyisa ne bwe mbadde ntudde wano omwana omuwala oyo ng'asoma mpuliddewo kyesiwuliranga. Bw'abadde asoma mpuliddewo kyesiwuliranga era kyengenda okutandikirako. Era ne mu notisi zange tekiri namu mu notisi zange ze nnyina wano. Omanyi kye mpulidde mu byonna by'asomye? Mpulidde olutalo. Mpuliddewo olutalo. Olutalo lwe mpulidde nduwulidde wakati wa malayika ne Gideon. Olutalo lwe mpulidde lwakuleeta Gideon on the same page malayika kwabitegeerera. Malayika ng'alinga aga nti okutuusa ng'otegedde kino bye twogerako byonna tebigenda kubaawo paka ng'otegedde kino. Gideon byayogera birina background. Gideon bw'osomera gye tasomera emabega naye mwe abantu badde tambula nammwe ennaku zino zonna twasomayo dda. Isirayiri nga bwe yakola ekibi, Isirayiri Mukama n'agigabula mu mikono gy'Abamidiyaani, Isirayiri n'egyezebwa n'erimanga emmere, Bamidiyaani ne bagibba, ento ne bagirinnyirira ne baleetanga ensolo zaabwe ne zigirinnyirira ne babajeeza ne bababonyaabonya ne beekwekanga bambi Abayisirayiri nga beekweka bwekwesi. Omuntu okulima emmere ogisigaza ng'alina kugenda mu nsiko, oyingira mu nsiko n'ogenda wakati w'ensiko oba wakati w'ekibira n'olimayo akasiri k'emmere naye bw'ogiteeka ku luguudo eba egenze. Isirayiri n'egyezebwa kitalo butalo nebeera humiliated, harassed, oppressed, byonna nga bwe mutera byogera. Ebyo birabika ne bikola damage nene ku bwongo bwa Gideon n'abamufaanana bye baayitamu, ebyafaayo bye yayitamu, bye baayitamu ng'eggwanga byamuleetera okubuusabuusa. Number 1, oba ddala Katonda gy'ali. Weewalanga nnyo
ng'oyita akati mu mitawaana obutabuusabuusa. Tokkirizanga embeera okuleeta mu kubuusabuusa, oba ddala Katonda gy'ali oba taliiyo. Ne bw'oba oyita mu bifaanana bitya, Katonda gy'ali. Ne bw'oba tewalidde kyaggulu, Katonda gy'ali. Ne bw'obanga baakugobye dda mu ggulu mu nnyumba, oba leero ku makyanga n'ebintu babikasusa ebweru, Katonda yasigaddeyo mu ggulu ng'atudde. Tekyamujeeya ate teyafudde. Atudde ku Namulondo eyeekisa. It doesn't matter what you went through. God is still on his throne. Ekyo bw'omala okitegeera, ogenda kujjukira ng'omusinza wakati mu bizibu byo. Kubanga wano ndaba Gideon ayise mu bizibu ebingi ebitayogerekeka n'ekika kye n'eggwanga lye. Sikyamulabamu yadde akasinza Mukama, nako kaweddemu kaasiimuuse. Alina ebibuuzo biringa 8. Yekyawakyawa byabuuza bizibu. Byayitamu byamu affectinga. Byayitamu bya affectinga faith ye. Ate ng'ekyo ye target ya Setaani kyasinga okwagala. Lwaki Setaani aleka challenge, asindika challenges gy'oli? Akuleetera okubuusabuusa Katonda alyoka akukube. Era ye Setaani anyumirwa nnyo ng'olina ebikutuuseeko. Ofiiriddwa, olwaziza, oyavuwadde, bakubbi, oli muyaga gwa kikaaki. Bimunyumira target number 1 kyakusuubiramu is for you to start to doubt your God. Once he brings you to that level, where you're doubting your God, olobeera okubika agakati mumaze. Kati ngenda mukuba kuba ne Katonda we yamubuusabuusiza takyakkiriza ndi gyali. Mujjukira omusajja yatambulira ku mazzi, bwe yagatambulirako kyekyaddako ng'ali mu kutambula. Kyekyaggya? Omuyaga ne gujja. Bwe gwajja, omuyaga bwe gwajja, gamba n'atya. Ekyaddako bwe yatya, n'atandika okubbira. Bwe yalaba omuyaga nga gujja n'atya, n'atandika okubbira. Ebimu ku Setaani byaleeta gye tuli mu bulamu bwaffe, aba ayagala otye. Bw'omala okutya obuusebuuse Katonda, bw'omala okubuusabuusa Katonda, n'amazzi gobadde watambuliddeko edda nga gaagumye edda galinga tayiruzi ng'otambula, gagenda kutandika okukutwala. Setaani talikuba mulokole yenna okutuusa nga amaze kumutiisa. Bw'amala okukutiisa kati oba okubika. Naye ng'okutya bwe kuba kunajja kutandikira wa? Mu kubuusabuusa Katonda. Once you start to doubt God, nanga okubuuza ebibuuzo ng'ebyo by'owulidde. Ndaba Gideon ebibuuzo bye biraga omuntu ali heartbroken, disappointed, heartbroken, has no room for God anymore. Gwe ndaba. Naye ng'ekyewuunyisa kye kino, ate malayika yalaba kirala. Malayika bwe jajja gyali amugambye atya? Statement osa amugambye atya? Mukama ali wamu nawe gwe omuki? Bambi mujja kunziramu. Ne bw'oba Mukatoliki ddamu. Bakatoliki b'olwaleero tokyabayita bali ab'edda. Baba ba mulembe, nze we nabeerera Omukatoliki nga tobaako yadde k'omanyi mu Bayibuli n'aka. Bayirawo nga kimenya n'amateeka okubaako ky'omanyi mu Bayibuli. Kuba ne Bayibuli tewakkirizibwa nga gikwata. Bwe wakwatanga Bayibuli, ffe abaali Abakatoliki ku mulembe ogwo, naddala eri ewaffe Masaka, okukwata Bayibuli wabanga ozizza ekibi ekinene ennyo kye bayita saakiririgo. Okwata otya Bayibuli, ani yagikuwadde? Oginoonyaamu ki? N'omanyira awo ebyama. Byabanga byama, baatukirizanga kukwata katekisimu ze twakwatanga. Kitabo kya Mukirisitu kwokoma. Awo ne baliko bakwongerezaako sapule, omudaali, sekapulaali, ebyo byobeera nabyo. Bayibuli batusomerangamu olunyiri lumu lwokka olwasinganga n'okututiisa okugyewalira ddala. Bwe wabanga ogezaako gibikkola nga bagamba gwe nno ayamanya ebingi alibuuzibwa bingi. Ogamba leka sirina gabimanya, sirina gamanya bingi, ayamanya ebingi alikola atya? Kyovulaba nze neewuunya olwaleero ayokya Bayibuli z'Abakatoliki mwewuunya.
kubanga Abaganda baga nti abadde afudde bw'alemala. If you can know the journey, singa omanya journey y'Abakatuliki wa gye bavudde nti neyo good news tebaagirina, then you would appreciate God. Singa omanya, the option wouldn't be to burn it. Option tikwali badde Georgia kubanga nogirina 20 years ago tebaagirina, nga n'abagina tebakkirizibwa gisoma, bw'ogigula otereka ntereke, tokkirizibwa gisoma. Oyagala kutabula Bukatuliki, oyagala butabula. Polisi yabwe yali yakyali kyagikweka. Njagala ojjukire nti ekyatabula Martin Luther ekimudduse Vatican kubbayo Bayibuli eyo. Paapa yali amaliri ekwekebwe baleme gisoma, babasomesa ebintu ebirala. Kati lwaleero we twogerera Abakatuliki balina ku knowledge mu Bayibuli nga basinzira mu eyo good news mwe gye muyita erimu ennyiriri ezitawera. Katono kazira mu liiso luli tebalina kye bamanyi. Bwe babanga kaka tebalinawo eyo bajja kugendera awo mpola, lumu balituuka ku nnamba kubanga neyo tebaagirina. Mukama yebazibu. Gw'omulokole gy'oteekwa okusoma ogimanyi, teweetaaga kujjukiza bujjukiza. Ayakalokoka nga walokose eggulu bw'ojja nayo good news nga tugamba ogira otambulira awo, ogira obitegeerategeera mpola. Bw'onoobitegeera nga olaba bwe tusoma eno owuliramu eri katavuddeyo bulungi nga tukuwa amagezi nti genda ogula abalokole gye basoma. Simple. Tetwetaaga kukola big deal awo na lutalo lw'amaanyi na campaign nnene as if we are so idle. Tetuli idle. Owulidde omusajja amugambye Mukama ali naawe. Ani agamba munne? Agamba ani? Naye gwe bakigamba akikkiriza. Byayogera biraga, byayanukudde biraga nti Kama ali nange. First of all, Mukama ali naawe. Gideon naga nti aliwa. Singa abadde nange nali badde eno nga ndi mukuhuula ngano mpuula ngano njikisa Abamidiyaani, gwe nongana Mukama ali nange ali luddawo. Mulokole. Embeera yo gy'oli mu si esalawo oba Katonda ali naawe oba tali naawe. By'oyita mu si ebisalawo oba Katonda ali naawe oba tali naawe. Ekika ky'enviiri z'olina ku mutwe si ze zisalawo oba Katonda ali naawe oba tali naawe. Waliwo n'abalina ennungi okusinga ezizo nga tebalina Katonda ate nga gwe omulina. Okuba n'emmotoka oba obutaba nayo si kye kisalawo oba Katonda ali naawe. Waliwo n'abalina emmotoka ennungi esinga ku gy'ovuga eyo futuzubisi. Waliwo abalina emmotoka nnungi okusinga ku eyo nga tebalina Katonda. Dekerawo okupimira Katonda ku bintu by'olina. Dekerawo okupimira Katonda ku bungi bwa ssente z'olina. Topimira Katonda ku ngoye zo. Katonda essaawa yonna ajja ewantu n'abeerawo, abeera n'omuntu naye nga tamulabika. Kati wuuno Gideon bamugamba ali naawe. Obaze okubaza Yesu zikuba zinogere ddala. Bamugamba ali naawe. Wuli ekirala kye bamugaseeko nakyo ne kimwewuunyisa. Mukama ali naawe gwe omusajja omuzira ow'amaanyi. The mighty man of valor. Gideon agamba malayika nti oduula toduula. Otandise ebyokuduula. Mighty man of valor nze ali mukwekweka. Ndi mukwekweka ngompita mighty man of valor. Singa mbadde mighty man of valor Abamidiyaani badde beekweka ate nze neekweka. Nze ow'amaanyi ate nze neekweka. Mpuula ngano njikisa Abamidiyaani nze goyita mighty man of valor. Mwana wange Katonda oluusi atulabako bye tutasobola kwerabako. Tewali awulidde. Oluusi Katonda atulabako bye tutasobola kwerabako. Nga gwe tokiraba naye nga yakiraba. Kubanga ye Mukama talaba nga abantu bwe balaba. Katonda asobola okuyita omugagga n'agamba gwe naggagga naye nga n'ekyemisana tonnalya. Nga n'ekyakolese mulankyawa. Wamaze gandi engeri gye zirina sente za mmere ndozoka ngende tuli ekyomwoyo ate tunaakola ki?
kama yebazo Katonda nalyoka ava gyabwe nagamba nti kiki naggagga ogande ne baduula nolero munda talina yadde 10 n'ompita naggagga. Katonda tayogera ng'abantu bwe bayogera. Olulimi lwa Katonda luyita ebiriwo ng'ebitaliiwo, ate ne luyita ebitaliiwo ng'ebiriwo. Ani awulira ngambeko nti amiina? Katonda asobola n'okuyita ky'ogenda okufuuka enkya n'akikuyita olwaleero. Tewali awulidde maama. Katonda asobola n'okuyita ky'ogenda okufuuka enkya n'akikuyita olwaleero. Ani awulira ngambe nti amiina? Ibulayimu bamuyitanga Ibulaamu, erinnya eritalina nnyo makulu, ne balikyusa ne bamutuma Iburahimu oba Aburahamu, ekitegeeza taata w'amawanga amangi, naye nga talina yadde akaana akenkana akanyenyenkule, talina yadde akasirikitu k'akaana, kyokka nga bamuyita ani? Taata w'amawanga amangi. Omukazi bamuyita Saara, naye basooka muyita Salaayi. Mukama naga nkukyusiza erinnya n'amugamba onooyitibwa ngaani? Saara. Ekitegeeza ki? Maama w'amawanga amangi. Naye nga bakimuyita talinaawo yadde omwana, n'atambulanga ku kyalo nga buli amulaba amuyita Saara. Oli otya Saara? Gyendi. Mu bufunze ng'alinga amugambye, oli otya maama w'amawanga amangi? Gyendi. Oli otya taata w'amawanga amangi? Gyendi. Nemuddira bwe batebeyitanga mu kisenge, omwami ng'ayita mukyala we, Saara, maama w'amawanga amangi, n'omukyala nayanukula, wangi dadi Ibulahimu, taata w'amawanga amangi, nga tebayayadde omwana ewaka, naye nga bwe beeyita. Togaananga kuyita bbaawo binojjo. Togaananga muyita Saalongo wadde temulina balongo. Mu faith language temba kulimba. Only in faith language. Only in faith language. Never try it outside that. Mu lulimi lwa faith, there is no lying. Tebalimba. Buli kyeweyita kibaawo. Katonda y'ayita ebitaliiwo ng'ebiriwo, ate n'ayita ebiriwo ng'ebitaliiwo. Bayibuli bw'egamba aga nti omunafu agamba nti ndi waki? Abalimba, omunafu abali mu kulimba. Aga nti omwavu agambe nti ndi muki? Abalimbye mu faith language oba tonalimba. Kati faith language malayika mwe yasinzira naddira omusajja ali mu kwekweka n'amugamba Mukama ali naawe, ng'omusajja omuzira ow'amaanyi. Naye nga gwe babigamba ali traumatized. Experience gye yayitamu yamuleka trauma ku bwongo. Manyi? Trauma oba tuluma, ani aganye kyoyagala kyoba okiyita, byombi bituufu. Trauma, yafuna trauma oba trauma oba kyonna kyoyagala okiyita ku bwongo. Bino byonna bamugamba tebimukolera makulu. Obwongo bwe bwalekebwako ekintu. Ennaku yamuluma n'emuluma nnyo. Weewalanga nnyo ennaku okkuluma n'ekuluma nnyo n'ekuteeka ekintu ku bwongo. Weewalanga ennaku yamuluma, yalaba ebigenda mu maaso, n'awulira ng'ali grieved, n'awulira ng'anyiigidde Katonda, n'awulira nga ne Katonda gy'oli naye Mukama gy'oli. Twale badde tuyita mu kino ky'obola bawulira. Kati trauma eyamuteekebwako temuganya na kukkiriza malayika byayogera. Ngambye weewalanga nnyo okuyita mu kintu nekireka nga kikutadde damage ku bwongo. Muyigenga okubalansinganga ebintu, muyigenga okuyitanga mu bintu nga tebiba affectinze, muyigenga okutwalanga ebintu ize. Tokkirizanga ekintu okuyingira munda mu mwoyo gwo, leka kikome kungulu. Amina. Control. Bw'ofiirwanga kaabanga naye tokkirizanga shock okuyingira munda mu mutima gwo, kubanga eyinza okukutanga n'omufu gw'okabira tebannamuziika. Oba oyinza okusigala nga ate gw'oyisiddwa bubi nnyo. Weeyigirizenga okukontrolinga ebikulumba, because you have a life to live, you have a future to meet. Control. Tuwetekanga mu mbeera ekuleetera kubusabusa Katonda. Ono omwami ndaba omusajja ali traumatized.
malayika byonna byayogera tebikola. Malayika yateekangawo ekiri positive, Gideon n'ateekawo ekiri negative. Malayika bwe yamalanga ekiri positive, Gideon n'ateekawo ekiri negative. Sooka owulire. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, you mighty man of valor. Ole 12 mighty man of valor n'agamba atya. And Gideon said to him, oh my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all his miracles which our fathers told us about, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? Soko ulire wolokoso yenna yenna ali awo. Bamugambye ekintu kitono nnyo awumuzizaako wolokoso wasuula namba. Abisaanikidde, biri byonna boogedde abisaanikidde. Abisaanikidde. Kye bamugambye kimumala bumaze okutambulirako omwaka mulamba, akibuutikidde n'ennaku ye, akiwummuzaako ennaku, akiwummuzaako ebyafaayo, akiwummuzaako ebibuuzo. Bantu balina ebibuuzo ate baagala answers. Awummuzaako ebibuuzo ayagala byo basooke bimwanukula ng'alinga agamba nga tonnagamba nti Katonda ali nange, nga tonnampita mighty man of valor. Sooka ombuulire Katonda twamukola ki? Twamukola ki tutuusa wano? Twamukola ki? Ebyamagero bye twawulira ebyamaanyi byaddawa, bye baatubuulirako byonna byagendawa. Is that necessary at that time? Gwobadde togobera byafaayo, gwobadde tomanyi nti mwasobya, gwobadde tomanyi nti mwayonoona Mukama, kati ate obuuza biki? Oyinza okusiga n'otakungula. Simanyi wulire. Malayika n'amuddamu atya, njagala nnyo enjogera ya malayika. Ono bw'amala okugamba, but now the Lord has forsaken us and he delivered us into the hands of the Midianites. Yenna akyali wolokoso. Negative utterances, negative thinking. Aina akulukuta, eri munda akulukuta, buli ekimuvaamu kyonna butwa, buli ekimuvaamu demoralization, buli ekimuvaamu tekizimba. Weewalanga ebigambo ebikuteeka wansi. Yogera ku bigambo ebirungi, beera positive, soundingako positive. Wangi ekirala, yiga okwogera olulimi Katonda lwayogera. Learn to speak God's language. Katonda kyaba kuyita kyoba weeyita. Bw'olaba kaabirako naawe okaabanga, Katonda avudde yakusitula naawe situkira ddala. Katonda ayogera bino ate oyogera bino. Malayika ayogera bino ate gw'oleeta bino. Trauma. Amabwa g'okubiwundu abantu bye bakumidde ebbanga eddene bibalemesa okuddayo okukkiriza Katonda. Bye yalaba mu bufumbo bwasembayo tebimuganya kuddamu kufumbirwa. Mutima gumutyemuka ne bwalaba abasajja omutima gumutyemuka agamba ono ayinza okuba oli Haji kye yankola. Haji buli gwalaba amutya, buli gwalaba amwekengera. Kye yayitamu kiri ekyayita kyamulekebwa ku muwongo. Nkusabira Mukama akumponyeza amabwa g'ebiseera ebyayita. Okuba ngalo oba osiisiriza ngalo. Nsaba Katonda akumponyeza amabwa g'olina ag'ebiro ebyayita. Lekafuuka tageti ya Setaani. Kubanga awooli kati weeyatulira negative, Setaani we yali akwagalira ddala awo. Leka kutuukiriza Setaani kyayagala. Era naye yakikola akigenderedde nti akuteeke mu mbeera nga tokyayinza kukkiriza Katonda. Ye tageti ya Setaani nagye bagambye dda buli lwaliita emitawaana n'ebizibu mu bulamu bwo aba anoonya kutuuse ku level nga tokyakkiriza Katonda nga bwe wamukkirizanga. Olw'ekkumi n'emmeka lugamba lutya? Oluddako lumpe mwana wange. Then the Lord, can you imagine? Nsonyiwe. Twatandise nga ani ayogera? Twatandise ani yebadde ayogera? We twogera tuli ku ani? Ani ayogera? Kati ani ayogera gwe mulaba? The Lord. The Lord. Kyobulaba olina okuyiga Bayibuli. Kati kano kankakuyigirize nga tonnayokya Bayibuli yo nako kayige. Buli lwolabanga ekigambo the angel of the Lord, okay, kumpi babeera bategeereza ddala Mukama.
ye angel. There are not so many. He's only one. Angel of the Lord is always one. You will never find it anywhere. The angels of the Lord. No. Angels are so many. Angel of the Lord yabeeromu. Yatuulamu era yatambuliramu okubeerawo kwa Katonda. Katonda lw'aba ayagadde okulabikira abantu. Oyo gwe balaba. Era buli w'onoomusoma bw'atandika okwogera atandika nga angel of the Lord, emboozi gye ggwera Mukama n'agamba, Mukama n'agamba, Mukama n'agamba, Mukama n'agamba. Then the Lord turned unto him and said, Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you? Tunuli olunyina olwa Yero. Yero yekagwe mba mu nsomera yasinza okunkwatako. That is very challenging. That is one part of the scripture that has challenged me ever since I started reading that paragraph. Go in this mighty of yours. Gendera mu maanyi go gano. Olokole Isirayiri. Bwe mba nsisinkanye Katonda, bwe mba nsisinkanye malayika wa Mukama, n'alirowooza nti yali mpadde akabookisi k'amaanyi n'agamba gaagano tugakuwadde, genda olokole Isirayiri. This angel is very challenging. Agezaako kugamba gundi ani? Gideon, nti waliwo amaanyi g'olina g'obadde tomanyi nti ogayina. Okumanya ogayina sigenda nakwongerako malala. Gendera mu maanyi gano g'olina. Gano g'olina gamala, gali sufficient, gali able. Goba ogenderamu ago g'olina, ogenda olokole eggwanga lya Isirayiri. Gendera mu maanyi go. Gendera mu maanyi go gano. What does that mean? Nti Gideon had enough power to cause a change, which power all along he had never identified. So the job of the angel is so simple, just to remind him of the power that he had already possessed, which he never knew about. Malaika amugamba, gendera mu maanyi go gano, gana agagolede goyina. Mulokole, wali ekitegeddeko nti olina amaanyi g'olina? Wali otegeddeko nti waliwo amaanyi g'olina? Ugalina lwakuba togamanyi. Obutamanya bubi nnyo. Omuntu bw'atamanya ky'alina. Lumu nasiibako enjala nga nyinako emitwalo 2 mu kkooti nakoolezaamu. Nali nakoolezaamu n'ensiiba enjala nga simanyi nti nkayina. Zamala kutuuka saa 11 genda okutinkula ekkooti muno mwonna nga mulimu emitwalo 2 akeefunyizza. Obutamanya bubi. Ky'otamanyi nti okiyina ne bw'oba okiyina tekisobola kugasa. Ono ali mu kwekaŋŋano, ali mu kwekweka, naye waliwo amaanyi g'alina. Tagazuulanga nti agalina. Obudde tubumala tubukaabira, obudde tubumala tukaabira ebyo bye tutalina, ne twerabira okwebaza Katonda olw'ebyo bye tulina. Mulokole, oyina ky'oyina. Enjawulo yokka totwalanga mutaana kukimanya. Ate ne bw'ogende wa Katonda okusaba, wamulimu omugane Mukama, mbikkulira kye nnyina ntegeere, nze naweebwa ki, nze nnyina ki. Gundi negundi balina kino, nze nnyina ki. Buli gw'olaba wano alina ky'alina. Ekyagundi tekifaanana na kyagundi, ekyagundi tekifaanana na kyagundi. Buli omu alina ky'alina. Ye muli eyo? Abalokole, ye muli eyo? Buli omu alina kyakola de? Ky'alina. Ate ekyo ky'alina kirina obusobozi okuleeta obulokozi. Ye muli eyo? Buli omu alina kyakola de? Lekera okunyooma ky'olina. Lekera okunyooma ky'olina. Lekera okukaabira by'otalina.
siima ky'olina, weebaza Mukama olw'ekyo ky'olina. Embrace what you have, utilize it, put it at work. Olina ky'olina. Oyo neighbor omulaba, neighbor oyo omulaba, mutunule mu face, omulaba oyo alina ky'alina gwe ky'otalina. Naawe olina ky'olina ky'atalina. Olunaku lw'olizuula ky'olina togenda kuddayo kwekubagiza. Wangi togenda kuddayo kwekubagiza. Ogenda kwebaza Mukama olw'ekyo ky'olina. Kati ekikuleetera okwekubagiza obuzibu bwonna we buli walemererwa okuzuula ky'olina. Tomanyi ky'olina. Ennaku yonna ekuluma ekulumira obutamanya ky'olina. Mu nnyumba ya Mukama buli muntu alina ky'alina. Musumba olina ky'olina. Musumba olina ky'olina. Yigwe ate oba neemufa abasumba. Wangi buli omu alina ky'alina munne ky'atalina. Gwe lwakuba tobitegeera. Gwe baawa kiri baamuwa kirala, gwe baawa kino baamuwa kirala. Buli omu ky'alina kya mugaso nnyo mu bwakabaka bwa Katonda. Gwe baawa okukola ebyamagero bayinza okuba tebaamuwa kubuulira. Era ng'asobola okubuulira n'otabaako ky'owandiika. Asobola okumala nga tolina ky'owandiisa. Naye ng'ebyamagero abipanga ne bikoma eri ku luguudo. Ate gwe baawa okubuulira asobola okubuulira n'ojjuza ekitabo. Katonda buli muntu alina kye yamuwa. Oyina kuzuula kye baakuwa. Zuula baakuwa ki? Put it at work. Kikozese. Lekera okuligulatinga olwo by'otalina nga ne by'olina tobikozesanga. Malayika agamba ono genda n'amaanyi go gano g'olina. So sigendeese, so sigenkuwadde. G'olina. Bw'okkirira eri wansi mu linyiri oluddako, awo nkyaddawo waliwo bingi awo. Naye oluddako lugamba, so he said to him, Oh my Lord, how can I save Israel? Indeed, my Kiganda, ayi Mukama Katonda. Tulabye. Ayi Mukama Katonda. Gambo yakule nti ayi Mukama Katonda. Tulabye n'obutakkiriza. Byonna bye baakwogera omusajja tebinnakola makulu gy'ali. Buli kye bateekawo kyakuba. Buli kye bayimiriza kyakuba. Kati sooka olabe wolokosa omupya. Gambo yakule nanyi, gamba naye baakule nti wolokosa omupya. Omulaba. So he said to him, Oh my Lord, how can I save Israel? Indeed, my Kirani is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. Katonda wattu. Ebyo bikwataganira wa n'oledde omusajja malayika byamaze okwogera. Mulabye ekizibu kyaffe. Ekizibu ky'omwana w'omuntu mukirabye kyekyo. That is the biggest problem. Omuntu yakulanga akabuzi ke batwala ku ttale okulya amalagala. Omuntu yakulanga akabuzi ke batwala ku ttale okulya amalagala. Okulya ebisubi. Bakasika kawalira. Bwe kadima beganga gy'oli nti omuddo kagenda okulya, kalina gwe kagenda okuguliira. Koke kagenda okulya. Ne bakasika kagaana. Kawalira, kalwana. Kalwana. Kati akwesika buzi. Byonna bye baakwogera tebinnamukolera makulu. Buli kye boogera kyakuba. Buli kye boogera kyawumuzaako obutakkiriza. Kale malayika amala atya okukugamba, gendera mu maanyi ago. Ogenda kulokola Isirayiri. N'omala n'owumuzaako ate wolokosa omulala. Gideon n'agamba, ayi Mukama wange, manya nti aninze ngenda okulokola Isirayiri. Kubanga bw'ogenda okutunuulira ekika kya kitange maama, ekika kya kitange Sembajju, ekika kya kitange Kalimanzira, ekika kya kitange Ndola, ekika kya kitange, ekika kya kitaawo. Bw'onooba olowooleza mu kika kya kitaawo, ogenda kusigala nga bw'oli emirembe n'emirembe. Bye twogerako wano si bya kika kya kitaawo, twogera ku bintu bya bwakabaka bwa Katonda. Ani awulira ng'ambe nti amiina? What does this has anything to do with ekika kya kitaawo?
kika kya kitaawo kiyingira kitya mu bya Mukama. Katonda akulonze onyumya kyekka kya kitaawo. Trauma ye nabagambye ye mutawaanya. Ayina experience, ayina bye yeemanyika, ayina bye yeetegerako, ayina ebyafaayo. The historical facts kati zirwanagana n'ekigambo kya Katonda. Nkiddemu? This is a battle. Listen to this, Patrick. This is a battle between historical facts and the truth. Historical facts and the truth. Remember, the truth is the word of God. Okay? But in the background, there is historical facts. Omuntu biyemanyiko. Byaganze no gogamba ebyo. Ne bali bakanzala omusota gwayitawo. Mama yagusanga mitu. Nze gozigamba ebyo. N'olubuto mama. Lwamumalako emyaka 2. Nze gogamba ebyo. Gwegenda obuze mama. Myaka eki. Kazi yamuloga. Myaka eki. 2 mu lubuto lulimu. Myezi 29. Nze gogamba ebyo. Historical facts. Banji kumwe. You are victims of your historical facts. Buli kye boogera historical facts zikikuba. Aga musumba n'obuulira musumba. Musumba buli asinga osoose kumbuza n'enkubuulira ebyange. Ebyaffe nno nga bizibu. Ebyaffe byetaaga nga tutudde wamu musumba nga tutudde n'embikuyitira mu byaffe bizibu. Ne maama nyini abikakasa. Wangi? Abantu balina bye beemanyiiko birwanagana n'ekigambo kya Katonda. Buli kye boogera, buli ekigambo kya Katonda kye kyogera byemanyiiko birwanagana nakyo. Mbulira ne bakuli nanyi mumbulize nti weemanyiiko biki ebikutawaanya. Yemanyiiko ki? Weemanyiiko ki ebikutandi the Thathoma. Kati bina boogera by'abantu nga baasoma ne kati ngera nze wolaba kati nze Thathoma. Kati awo nze mbaffe bijaamu. Kati omanyi ffe tuli baggwanga gundi. Kati ffe ab'eggwanga gundi byo nno pozi nga singa mpulira omuntu abaddeko nga waggwanga gundi. Ebyo by'abagundi kati abali mu kintu naye maama ffe abakiri ebbali abatakiriiko tolabawo kiyingiriramu ekyo. Historical facts. Byeweemanyiiko byandikufuukira loodi bulooka okulemesa okutwala Katonda gy'akutwala. Nkuweerera amagezi nga mmaliriza. Sirisa byeweemanyiiko biyiginowalinge beera nga atabiraba. Okkirize ne Katonda gwogezaako bijjukiza yakusinga okubimanya obanga yabiyiseeko n'atabirowooza lwaki gw'obijjayo. Nze mbuuza nga mmaliriza. Kyogamba Gideon oyagala tugamba nti oyagala kuwa Katonda information. Is there any information God is not aware of? You are trying to educate God. You are trying to educate God about your historical facts. So you think God doesn't know. Shame upon you. Katonda wakulondera abakumanyi. Atakumanyi in and out. Togezaako mu educating. Togezaako muyigiriza. Bw'aba ayogedde ekintu togattako negative zizo nga bugambye nti amiina oba Mukama gw'okyogedde amiina oba Katonda gw'oyogedde amiina. Sifaayo buno kiyisaawa oba okiyisaawa oba kitandika kitya oba kijja kitya akamwa ka Mukama bwe kabanga ke kakyogedde amiina. Mukama abampeera omukisa olwaleero. Tekagula emikono. Kama nti ayi Mukama mbiwulidde mpulira n'okwenenya onsaasire onsonyiwe kituufu bye neemanyiiko birwanagana na bino by'oŋŋamba birwanagana n'ekigambo kyo. Nsaasira nnyo okuddira bye neemanyiiko ebyafaayo byange nembigulumiza nnyo okusinga ekigambo kyo. Nsaasira bye neemanyiiko mbibuusa amaaso nzikirize ekigambo kyo nga bwe kiri. Ntambulire mu maanyi ago
gonzijukizizza. Mugambe Mukama nzikiriza ekigambo kyo kyonna nga bwe kize. Nkikiriza bye kinjogerako, bye kiŋŋamba, mbitwala, mbikkiriza. Ayi Katonda, ekisa kyo Mukama kyongere kinneetoolole, omukono gwo gunneetoolole. Mukama Taata, nkwegayirira, mpe ekisa, nzikiriza ekigambo kyo, nzikiriza ekigambo kyo. Era eby'emabega byange byonna mbyekutulako, neekutulako eby'emabega, neekutulako bye nneemanyiiko, neekutulako okwenyooma, obutekkiririzaamu, okwebuusabuusa, okunyoma ekigambo kya Katonda. Ebyo mbikutula, mbigamba obulamu bwange, obwongo bwange buno mbulagira bukkiriza ekigambo kya Mukama, omutima gwange guno ngulagira gukkiriza Mukama kyayogera. Nsaasira Mukama okubuusabuusa, naye okuva olwaleero ngenda kukola nga bw'oyogera. Ky'onoyogera kye nnaakolanga, ky'onompitanga kye nneeyitanga, ky'onongamba nga kye nakkirizanga, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Amiina.